Jebale kunya. Kale nyawo nawe jebale. Nyambadde nze kunzigulira account. Oze kugula account. Enyabo. Amanya go mpozi gwani. Nza Josephine Nabuuma. Josephine Nabuuma. Kakati mchala Josephine. Panji nyabo. Mbadde nsako kunanga muntu. Sobola okumaliriza gondi eno bulungi. Eno. Nabuuma Josephine. Shie. Ngo chali chikazi kito. Yuwa. 1980. Kati ejo myaka mito. Kumukazi. Yuwa. Mukazi obo chali kito. Kati olabo salako ngeja nga 10. Osalako busazi 10. Kati mu banka kweno aka gundi ID njisala konti. Andi kati ne bya banka anti kati ono mbandi labye ne kati eri wodde eri mu byaffe wali eri. Ono salako. Nchia. Shia tobimanyi. Ewe kiri era. Kakati. Initial deposit. Abera wa mitwale 2. Mitwale 2. Abera wa mitwale 2. Kati omuntu asobola savingira dollar sente ne zisuka ku 2. Engozo munundi gumu. Kisoboka. Kizigenda ko ezigenda ko. Mbade njaga kwa emitwala 3. Mayi mbade nakakafuna. Ninga kanzigula wa account. Sobola okusavinga kwa kasente kangako. Bambi. Tewali buzibu. Buli kimu kisoboka. Neyanziza nnyo. Kati kekano. Mitwalo giremeka? 3. Mitwalo 3. Kiba kirungi nayo okusevinga. Badde singa bank account. Mitwalo 3. Kiba kirungi ate naddala omukyala n'ogulawo account yo ne weeterekera. Era kyenjagala kati. Bali kutwesiga munnange. Namwe neyanziza okunyanguyiriza. Kale mukwano, mukyala Josephine. ID yo yino. Neyanziza. Kati ATM card ojja giro after 1 week. Emba sigenda nayo. Atoso agenda nayo kati ngeje wakagulawo n'ebiralo ojja genda obiyiga mpola mpola. Kale yakudda wiki. Kale. Webale nnyo mukyala Josephine. Kale nnyo. Nyabo. Werabidde kikuba gundiyo bangi kuwadde ID. Sente zonna nsadde ku account nerabidde waka siinayo yadde kyakulya. Ne transport nyenzo okwekwata linga siina nga njagala emitwalo 3. Obadde ojagala otya? Njagala tujje ku sente zenkuwadde ku account nzigireko emitwalo 3 ngende naje waka. Zoba okusavinga? Kyala Josephine. Ekyo nga kiba kizibu kuba sente wakaziteekayo. Ziba tezisobola kuvayo kati. Ate nga ngamye esobola oteekayo emitwalo 2 kati taddeyo 3. Otaddeyo 3 naye wakaziteekayo kati. Mba sisobola kuziggyayo. Nange nyamba buyamye kuba kati emitwalo 2 singa gye mbadde ntaddeyo waki naye kati ntaddeyo 3. Nkitegedde. Lwaki mbasobola kujyayo sente zange? Ewali ziri ku account yo. Nkwezira era nzigiraako sente nzigirako emitwalo 3 zizino wano nzigazeeko emitwalo 2 mu 7. Bwe buzibu kuba sente obadde wakazidipositingayo kati mba sisobola kuzikuggirayo. Olaba bw'ojja okugulawo account ebeera active. Ate bw'omala okuteekayo sente efuukirawo inactive kubanga obeera mupya. Byebiki ebyo? Era tokitegedde. Bannange mbeera mupya naye ng'ate sente nzikuwadde wano tonnavaawo eziri. Nedda. Efuukirawo inactive kuba ziba tezinaba kugwako ku account ziba mu bbanga. Ate message gye nyina nevaawa. Ati kati ekulaze nti noguddewo account. Saagala obeere ng'onsiruwaza. Tubadde nga tuteesa bulungi n'ongamba emitwalo 2 neekuwa emitwalo 3. Ate obuzibu obujjidde buli kimu nkikunnyonnyodde. Kati mwenna muli bayaaye. Ate tutya. Kati ogenda onyimye sente zange zeva okulera sente. Oba onyimye sente zange account giggalewo tukite. Ompe zange ngende. Obadde ote tuggalewo account. Ye tugiggalewo mbiveemu. Bamugenda kumbuzaabuza. Kati account gye wakagula tuyagala tugiggalewo. Iye kuba kati njagala sente zange emitwalo 3 oginyimye nga nakwadde emitwalo 3. Kuba oyagala kugiggalawo nakyo si kizibu. Tugiggalewo mpe sente zange ngende. Tukuwe sente z'ogende. Tewali buzibu. Lwakuba era waliwo ebintu ebimu by'olina okumalirizaako. Galawo account. Malirize ngende. Kati closing fee eya account ya mitwalo 15. Ebiki? Anti oli mu kuggalawo account. 15. Ate kati ne TM obadde wakugifuna mu weekend.
nazo tubadde twazijjeeko kati mujjako kye mutampadde tugenda gikuwa era yo ya mitwalo egi mitwalo 5 n'ebyogero biwulira bulungi embuli yo ATM ya mitwalo 5 kati ate ziri emitwalo 2 initial deposit ezo zo zibeera zo sizaffe tetusikwatirako ddala zange asizizo nange si zange Zani naye nyinizo naffe tetumumanyi naye okubanga nazze wano nzigulira account naye kugamba mbadde sigulanga account onfudde omusiru sinnakufuula musiru sente zange nkunyonyodde ATM yo ya mitwalo 5 closing fee 15 oyo initial deposit oyo ye nkuguliriddewo si wange si wuwo abeera mu bbanga katala mukyala Josephine waliyo nazino ez'omusolo ate ezo nkambwe kuba oluteekamu bwoti erinnya nti Josephine nga baatemye dda eja bazitema batyanga wano okweziri eja bazitema ekiri ekyuma kiri automatic omusolo gwo kitemerawo omusolo kati mbufunzo osigaza emitwalo omusolo gwani gwensasulira osigaza emitwalo eja ku account musolo gwani gwensasulira okutereka sente gundi kugulawo account nga bino byonna mbikunyonyodde byo lwaki twasose kubiŋŋambirawo nga nkyateekayo sente zange bimanyi bijjirako biba birina okujjirako nabiko yagala kunziba obenazowa naye kugamba siggulanga wa account yatandise okupalapala nnyo nzibe sente zange ngayo emitwalo 3 gyo kwegiri njikuweereyawo mu cash mu balance eno omusigaza sente meka nzikubalidde zonna kusigaddeko emitwalo egi gwe nnyabo nze saagala kubeerawo ng'ozanyira mu sente zange kusanga emitwalo 3 omalidde ng'asigazayo emitwalo 3 kubanga nzikubalidde wewe nziri mu cash nzikuwa ani gwewe emitwalo 3 omanyi gye zaavudde ziri gye ziraze sikunyonyodde eyo onnyola ebiki ebyo byonna simanyi service fee simanyi biki oba oliyosasula omusolo n'akawunti ogiggalawo nga naabasasulira emisolo aye n'omukyala Josephine ensongo zaawo ziwavuyiza bulala omanyi sebe gye zaavudde kubanga wawulidde kugamba siggulangawo akawunti oyagala kummanyira onzibe era nakugambye wali ebisigadde ojja bimanya tolina kyoŋŋamba kirala tolina kyoŋŋamba sookolete sente zange wano olyokyogezako kolete bino bikomyawo ebintu byange gamba gavumenti ejje